olugendo lwange olw'Echina lwannaku kuviira ddala ku kusimbula ono okuva wano kutuuka ku kisaawe. Kati olwafuna omulimu n'aŋŋamba omulimu tuguze mugule ssente bwe ziti. N'agenda ng'ambalira ebintu bya ssente ng'ate nnyingi okuteekawo ekkubo ery'okutwala ssente zange. Yampisa bubi nnyo nti nga ne bwe njagala okuweereza ssente mu baana bange e Uganda mbanga mwegayirira bwegayiriza ate n'agaana. Nemugaa kwezo ssente zetufunye omusaala kati tuweerezeeko eka ssente abaana bange bafune kye balya era n'agaana ng'agaana. Kati ate waliwo esinaariyo Alan ng'oli aleese oba akawala seeka empewo eyinza okukuttira ku luggi nga nnyumba ye anti akusuza ate aleese akawala. Te bw'oba oli nnyinnyonyi okugenda nga waliwo agenda okukurisiivinga muganda wange oba omanyina za mpuliriza beera ne alternatives. Bw'omanya nti Alan ajja kukurisiivinga funayo omulala ogambe nti nno Francis funayo omulala ogambe mpu Hajara beera n'abantu bo nga bataano nga tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emitiana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi. Ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika eby'enjawulo omuli Flick View, Holstein, Friesian, Ayrshire wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46. Jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi. Bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna. Tukubire ku noti 7556-89-38. Osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata. Views expressed in the following conversation do not represent the views of this channel. Kale kumukutu katuli Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya nyongera okwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabirira omulabi waffe omulungi. Nyongera okwebaza okubeera ku mukutu guno n'okubanga ate otugoberera bulungi. Ale Haji akantu wayizo nawo kawunzika okay wetuli nnyo okulaba nga ate tuli ne bannaffe abawamato. Haji Waswa wali nnyo okuba tugenda kuba tunyumyanyumyamu emboozi. Nakutegeeza bawamato be bakafulu bokka be tulina mu ggwanga. Abantu nga obawa ennyumba zo ekintu gwe kireke bulesi bo bakikutambulize. Enjawulo gye balina nti bo abawamato tebatawaana kukaayana bakuwonya okukaayana n'omupangisa. Oyina apartments zo, oyina Airbnb, kyonna ky'oyina property yo oyagala safeguardinga olubere ku receiving end wako okwesikasika n'abantu bebami bano. Mbeera naye wano buli week okulaba nga tunyumyanyumyamu okulaba nga tubaako obaolyawo n'ekitwongera ku ggwanga. Haji salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obulamu bugamba ki? Obulamu alhamdulillah bulungi bweyagala. Abantu bakwagadde ku channel wano. Wow. Era buli lw'okomawo bagamba wow Haji Waswa akomyewo bambye olwawo nga tojja ngena amasimu nange gankubirwa. Haji Waswa ngo aludde okujja tulabako aludde and nkyebaliza Allah oyinza okuba information go really ali valid ate nga bibaawo mu experience ya mu bulamu bw'abantu kituufu and namwe ng'abalabi nyongero beebaza okwagala Haji Waswa tutambudde ebbanga lyaffe and kanso tabakoze bubi. Kale Haji Waswa buza kuba tulaba n'oluvannyuma tutandikirawo. Abatulaba n'abatuwuliriza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amanya n'eddoboozi Waswa Ibrahim Bakasambe, director mu kampani ya Wamato Estates Management, omukulu nga babagambye abakola emirimu gy'okusoloza ennyumba z'abapangisa. Bw'abapangisa ababo baleete buleesi mu Wamato weefunira akasente ko nga kali clean, tekali mu kutawaana, tekali mu kuba masimu, tekali mu haso yonna. Buli mwezi awatali kubeera nga tulina omwezi gwe tuyinza okubuukawo. Nsanyusa nnyo okubeera nammwe wano, nsanyusa okubeera nga kwe mulimu tuyoninze mutuwuliriza.
abo bonna buli abeera ku video yaffe ne Alani mwenna tubasabira Katonda w'ekitiibwa bawe omukisa mu nsi muno era tubeebaza nnyo tubeebaliza ddala gwe lwolaba akanti Wamatu etaddeyo Alani ataddeyo ne Wamatu bambi kalabe ojjemu ekyokuyiga bw'oba olina comment yonna ennungi oba olina okuwabula kwonna oba olina amagezi gonna g'oyagala otuwa awo mu comment section okateekawo ne bw'oba olina ekibuuzo ky'oyagala okwebuuza okumanya gwe biteekeyo byonna tujja kubeera nga ate tukuddamu. Okay. Kale nina mukwano gwange I think yesterday yabadde annyumiza ali eyo mu America. Yeah. So twali tunyumyamu n'angamba Alan lwaki buli muntu e Bulaaya wootuukira ayagala oyite mu kintu kyekimu nga kye yayitamu bw'osanga omuntu e Bulaaya nga yabonaabona ayagala bw'aba akusuzizza oba bw'aba akwanirizza ayagala oyite mu mbeera y'emu naye gye yayitamu. Nenzijukira nti lumu wali onnyumizaako behind the scene nga tuli ku kamera n'ongamba Alan lumu nja kunyumizaako abantu emboozi yange y'e China. And I remember wayogera ku nsonga ezi-relatable ku kintu bwe kityo nti omuntu omulala ku Bulaaya yakusanga n'akugamba waswa eno okolayo ki ogamba naye wano we banfunira omulimu naga naawe eno bino tebabikola naawe olina kubeera wali jangu naawe eno vaayo ogira naye ng'oba oli awo eyakuleeta n'eyakulaga ekkubo yakulaga nti awo osaanidde bwe kijja ku kasente bw'oba okyakozesa akawunti ye abamu ku Bulaaya ne bannaawe ssente tebazibawa. Kale otuuka ekiseera n'otunuulira obulamu n'ogamba nti singa buli muntu ku Bulaaya bw'oba oteredde singa abantu betugamba okujja bano betu inspiring n'omukubira essimu n'omugamba waswa jangu ene China waliwo ekiriyo waswa n'omuwa bagiyita batya comfortability no kuba okubeera ku Bulaaya ng'oli mugenyi si kyangu naye buli omuntu nze artist gwe ntuseka ngambe Alani awantu wootuukidde wakulu nnyo mu nsi gy'oba tomanyi oba ku ttaka ly'oba olinnyeeko ly'otamanyi. N'olw'ensonga eyo neŋŋamba nti waawo olunaku olwaliro nja kusaba otusharingireko experience yo watusharingire e Japan nitwalyanga otusharingireko experience yo eye China naddala ng'ova wano essimu yajja etya and kiki wasanga e China and oba oli awo batabani bo ne bawalabo ne bannyuka oba baganda abo abatulaba olunaku olwaleero bafaani ba bakugoberera bakwagala oba oli awo tuyinza okubaako kye tuyiga olunaku olwaleero. neyanza gya mukulu Alani ekirowoozo ekyo okusooka kwa byonna olugendo lwange olw'e China lwa nnaku kuviira ddala ku kusimbula ono okuva wano kutuuka ku kisaawe omuntu eyandisiivinga emirimu okubeerayo kwange kwonna mpaka kuvaayo sifunanko omuntu wa China nyumiza wannaku. By the way, China is a good country. Ng'oggyeko kuba ebyange nti byali bya nnaku. China nsi nnungi okugenda okukolerayo. Sure. Yes. Nungi nnyo. Singa omuntu ako opportunity y'okugenda e China n'okugenda e London. Kati awo ndabika siriiwo. Ewa. Nti genda e China okole oba genda e London okole. For now, alhamdulillah. Nogweteke mu ngatto nti. Opportunity ze toyina option yonna. Awo oba ogenda e London kuba e London oba ojja kufuna empapula. Naye China tebagaba mpapula. Bwe tebakuwa mpapula. Ate mu kasente. Naye ate mu kasente nnyinza okugendako e China.
Yes, mukasente. Kale tutandike. Yes. Olugendo lwe China. Olugendo lwangu usanga wera walutandikira walurukira wa okutuuka ogende China. Kwa kimanyi wali okyali mvubuka. Yes. Okay. Naye nga nkozeeko 2013. Okay. Twembeya. Nga nkozeeko wano e Uganda. Nga naye bw'omanyi nti ebikuubo birina bannyini byo. Kati ekikuubo nkikozeemu sente zizze zimaze zifudde zijja kukunda byakutawa. Okulirayo ddala. Bwe nava e Japan nasibira mu kikuubo. Olwani akulukidde ekikuubo? Kati ekikuubo era ab'eŋŋanda nti sente olina mmeka nina bwezi tajjanga okole kino n'okola. Naye nga bw'omanyi ba bizinensi nabyo si byangu. Ate jjukira omuntu bw'oba ovudde ebweru olina sente z'oba omanyidde okukwata. Okitegeera nti omwezi guggweeko wali ng'olaba oleteresewo $6,000,000. $10,000,000. Naye kati ebyaffe ebyawano nga waakayingira katugambe mu kikuubo ng'ekyo ogenda okulaba sente ziyina engeri gye zigenda. Toyina bw'ozitereka. Bakusaba renti $2,000,000, bakusaba bino, bakusaba biri. Kakera n'obeera mu kubonaabona okwo. Kati nenkibeeramu ekikuubo, time neetuuka ne bintama. Future nembulamu. Kuba ekikuubo nga bwe nagamba kirina bannyini kyo. Nga bw'olaba bakiyingira abapya ate bo bakifuluma. Era abapya bennyini. Kirina bannyini kyo bahamu baani abo basajja abanene be bamanyi ebikuubo ebyo. Bank of free money. Bakirumira abo baba busubuzi babumanyi nnyo. Kuba omuntu ayinza okuleeta container zenga 20. Ekikuubo twamala kakiyingira. Zijja kufaako. Okujjako nga totandikidde ku grassroots. Tandikidde kutembeya ogenda olinnya okula. Naye ovudde ku kyeyo ne ssente zo n'oganzize kukola. It is risking. Ajigwa ngamba. Era sikiwagira muntu yenna kukikola. Kasente ko kakoze ku bulaayo okwo kateeke mu estates. Kazikolemu ekintu ekikalu. But business, my friend, sikiwagira mu kikuubo. Togera mu kikuubo. Sikiwagira muntu yenna avudde ku kyeyo kukikola. Otherwise waliwo ebintu ebirala byayinza okukola. Waliwo ebintu ebirala. So kati bwenva mu kikuubo awo bitandise okunsumbuwa. Nsanga omukyala wange ali ku ssimu alina omuntu gwayogera naye China. Nga boogera ku ebyo wano abantu bajja ne basomesa nga nange amumpa ku ssimu. Wano abantu bajja ne basomesa ne bafuna sente bweziti biki. Namugamba wait a minute. Oli ajja n'asomesa awo n'afuna ezo sente. Ng'ate sina qualified teacher, nze ng'ate ndi qualified teacher. Namugamba nsomera. Nangamba okola bwoti ne bwoti. Then namuganda wange asuubula China nga mukubira nga undirectinga awo okukola ki? Awo okufuna visa ya China. Nga ntekayo sente. By then visa eyo yali ya $35,000 ya China. Nga ntekayo visa ya business. Ngenda ng'omusuubuzi. I have the money for sure money. I have the money for ticket and the visa. Mungu nga nsasira visa ngevaayo. Oyo yansomeddemu nga mugamba nzija. Okay, date ennungi y'okubookinga date wait. Nga ngenda kunyonye Emirates yange. Nga ngenda ntuuka. Nga ndisiivinga bulungi. Nga bw'omanyi ebyekisaawe. Ibrahim oze kukola ki? Nzize kusuubula. Ogenda kusuubula ki nti ngweye? Olezeeko wano nedda gwe mulundi gwange ogusooka. Katukusabire bikutambulire bulungi. Nga bakoonamu. Kumba oze kukola ki? Kola toze kusuubula. Nga bw'obimanyi ebyeki eyo. How much money on you? Nga mulaga sente ze nayina. Ngamba okay. All the best. Nga ngenda. Oyo yandisiivinze yali yaŋŋamba. Tovula story yange ya China yo ya nnaku. Era abatuuliza mugiyigiramu kuba ennaku gye nayitamu waliwo n'agiyitamu essaawa zino. Oba ali Japan oba mu America ng'agiyitamu. Bimala ne bikola ki? Ne biggwa. Kati yali yaŋŋamba dda bw'oba ojja jangu ne $1,000,000 oba yaŋŋamba 15. Zaali sente nga nnyingi nnyo by then. Nanga jangu ne sente ezo.
ezigenda okukola ku visa extension oleme kubeera wano ku overstay. Kati ate jjukira nze mugambye visa nkoze ya business nga jangu ne sente za extension, the visa extension. Kati nga nzija ntuuka ku kisayo nga ngamba sente za visa ziruwa nga ninako kitundu zonna nali siziweza. I remember ze yangamba zonna nga teziwera nga nkwata sente nga nzimuwa ze nayina n'akatabo kaluwa nga nako nkamuwa. Sente endala ziruwa musajja yali mukyala. Sente endala nga eziruwa nga ntumyako ku sente e Uganda ng'era muwa. Kati bwe twatuuka jjukira mukwasiza sente neze Uganda nzimuwadde n'akatabo saddamu biraba mpaka olwaleero. N'akatabo saddayo kalaba mpaka olwaleero. Awo ekyo kikyafuuka ekisumuluzo ky'ennaku yange n'okubonaabona kwange China. yakusaba sente n'akusaba passport yo. Passport nga agikusabira ki? Kugenda ku extendinga visa. Okitegeera? Olwakutuusirizaawa. Ewe nasula ndowooza nako olumu oba bbiri nga bwakuba amasimu kunnoonyeza amasomero wa kusoma naye nga amasomero mu ttawuni mwegali naye ng'agamba tayagala nfune masomero ga kumpi ayagala geeyo mu kyalo. We siisobole kumutawaanyiza olwa bino byankozeeko bye saategeererawo nti byankolako byali si biki si birungi ng'amanyi nyinza obbimanya tayimu yonna ne mukola ki ne musumbuwa. Kati nga musumbuwa bagamufunira ya amasomero lino waliwo liri ate lino ddungi oyo engeri gye yali nti musomesa by profession ajje mu lino amuga nga ye agamba saagala amasomero ga wano kumpi kubajja kunsumbuwa. Era nanfuna finally essomero nga liri eyo wala ngenda. Kati muwadde sente zange muwadde passport yange manya sijja kubonaabona na overstay sina birungi bitawaanya birwaza omutima. Kati ekiseera bwe kyatuuka nga essomero ndifunye they want a bank account okuteerako omusaala. Ye nnyini nga yakiwayarinze dda. Ab'essomero yayogedde dda nabo nga yabawadde dda n'akawunti namba eyiye. Kati nange bwe bansaba account number nga yaŋŋambye dda bwe bakusaba account number jjukira toyina baweeno account bateekengako ki essente nze nja kubanga nzikuwa. Kati olwafuna omulimu naŋŋamba omulimu tuguze mugule sente bwe ziti. N'agenda ng'ambalira ebintu bya ssente ng'ate nnyingi okuteekawo ekkubo ery'okutwala ssente zange. Jjukiriza passport azitutte kati aŋŋambye n'omulimu gwa kugula yambalira ebintu ntwawo bingi ne mugamba it's fine. Kati ssente zituuka nga bwe zijja ku akawunti agamba kuliko ssente ezigenda ku visa for 3 months nga ssente awuza zigenda ku visa naye nga ndi happy manyi visa bwe naavaayo nja kuba free nsobola n'okugamba nti akati mu holiday ng'omwo ngenda Gwanju oba EU nensuubula ebintu nembitikka nembitwala e Kampala because I'm free. Netutambula nga naye ez'okulya nno sirina naye nga jjukira nkola. Kati gy'osomesa osulawa bakuwa essomero. China batereeza nnyo ensonga ya accommodation. Balina amayumba mangi ate nga manene ng'ate malungi. They give you a free house ng'erimu buli kimu nga foreign teacher. Ebyokulya n'ebyokulya kati ebyokulya go lunch ogirya ku ssomero naye olwokuba bafumba nnyo pork kati nga siryayo nga nina okuddayo ewange mba nafumbye kati awo wali obuzibu nga sirina ssente wadde ne yuani 2 for 3 months naye nga nkola ssente zonna zigenda ku akawunti ye takuwaako wadde 10 aclaiminga mbu asasula visa aclaiminga muwalo ssente zetwagulamu omulimu bazibanja naye nga byonna ŋŋamba it's okay. Yampisa bubi nnyo nti nga ne bwe njagala okuweereza ssente mu baana bange e Uganda mbanga mwegayirira bwegayiriza ate n'agaana. Nemuga kwezo ssente zetufunye omusaala
kati tuweerezeeko eka ssente abaana bange bafune kye balya era ng'agaana. Oli omanyi ssente z'ofunazo? By then obazaalise I don't remember. Oli oweza $2 million. Nga naawereka n'omusanvu nga gusukkamu. Buli mwezi? Kati nga bazikwata ne bazita ku akaunti ye. Ku akaunti bali badiiringa n'accounts. N'omukubira n'omugamba mbadde nsaba mpereza wakampereza $1 million. Teekayo $1 million oba $5,000 nga nalwo lutalo. Tolina olunaku lw'ojjukira lyaweerezaako ssente. It was once. Mitwalo era gyali 5 and it was a struggle. Oba okitegeera. Kati anembeerawo nga nkola. I remember kuba yali winter nga yamaanyi climax February. Nengola jacket nga kangule no jacket empewo yanfuira nnyo e Japan. Kangule jacket ngeri heavy. Nenjigula. Unfortunately mba nfuluma mu train ntuuse ku station ku ssomero. Nayina ebisawo bingi jacket nenjerabira mu train. Sirina jacket ndala. Omuntu atuwuliriza ali ku Bulaaya aba alaba kati akuba akafaananyi. Sirina jacket ndala, sirina ssente. Gye ngenze wala mu kyalo sirina gwe mmanyiyo. It's climax, winter eri mu climax mu February. Sirina jacket. In fact, nga ne ssente sirina. Naye ng'ate enkola, ng'ate ssente z'enkola zirina we ziraga, ate tasobola wadde UN5. Wadde semoni esingayo okubeera eyesembayo wansi nga tasobola jimpa ku ssente z'enkola. Ng'aclaiminga, she's paying for my visa. She's paying for commission w'omulimu gwe banfunira mbu nagwo yagula muki? Mugule. Kati otuuka mu ssomero Abachina baagala kuba tuba tubasomesa Luzungu. Ate lubazibuwalira okukwata. Ssomero liri ali ddene nga lirimu abaana nga 2,000. Naye nga regulation eriwo nti nga gwe foreign teacher ow'Oluzungu yimirira ku gate ku makya nga abaana bajja. Mu winter. You tell them hello, good morning. So that bayiga ekigambo hello ne bayiga n'ekigambo good morning. Oba otegeera. You stand ku gate okwo for 1 hour. Alan, mu mpewo. Sirina jacket. Era ndooza nga Abachina baga no omuddugavu nga kabezanyi nga w'amaanyi. Ali gomite. Allah. Naku n'ennuma Alan. Empewo erumye ennaku. Empewo simanyi na kumanya. Nga Eva amaaso gavaamu amaziga ennyindo buli wamu nga wannyogoga ne wafulumya amazzi. Kati waliwo ng'ate tebamanyi Luzungu tebalina bwakuŋŋamba nti lwaki toyambala jaketi. Nga they cannot talk to me kuba tebamanyi kigambo kya kukozesa kuŋŋamba because tebamanyi Luzungu. Mwali kozesa signs. Ate ng'oyinza gitegeera. In fact waliwo omusajja omu yajja nankola bw'ati. Nankwata kaati ku gundi ku saati. For 1 hour in the morning, for another 1 hour in the afternoon nga bagenda okulya lunch, another 30 minutes nga bakomawo ku 8 and another 1 hour ku 10 nga banyuka baddayo. Buli lunaku. Eyo empewo yonna nenzigwerako for 3 months. Because I never touched any money for 3 months. Mungu yamanyi lwaki saalwala. Otherwise eri empewo yandibadde erina okundwaza. How did you communicate with your family? Wali okommunicate? Twayinanga essimu. By then WhatsApp nayo yaliko, yali etandise. Nga I communicate to them. Ng'omugamba ky'oyitamu? Nze sitera kugamba bewaka byempitamu nga ndi ku kyeyo. I don't. Ndi muntu mukulu. Why should you start giving people stress? Nti bannange n'obakabirira. Ate olwo omwana omuto abeera ati. I only told my wife. Ne mugamba waliwo ekintu kyempitamu bwe kino ekiti naye omuntu eyandeeta yakimpisaamu. She could not believe. She couldn't. Kuba omuntu wa family. Era naye n'annyamba n'asiika.
namala kufuna sente ne muyita mchalo wange na jam holiday n'alaba what I went through n'amatira nakkizaga wow yakola bubi kuba first of all ne sente zeyanzijako ez'okuextendinga visa by then I don't know by now naye by then nga bw'oba ne business visa togyextendingira mu China. That is one. Chichi ensobi gye namukwata ne manya nti yakigenderera okutwala sente zange n'okumbonyaabonya. Ekyokubiri ye yennyini yali ku business visa bwe yali nga agyextendinga yafulumangamu. Ekyokusatu, when extending your visa you appear in person. Ala ni visa yo ng'ogenda ogiziza obujja totuma. Gwe wennyini ogenda ne bakuggyako fingerprints, ne bakuggyako eye prints, ne bakusayiningisa gwe wennyini in person, not through agents. Kati otolaba nti yalina ekigendererwa ekyokutwala sente zange, ku ebyo byonna yali abikola ki? Abimanyi. Kati nsomesa mbeera awo, mpita mu buzibu, sirina sente za kulya. Alan ekisinga okukwasa ennaku on one occasion mu fridge yange mwalimu ennyaanya emu one tomato nga mulimu akadomola ka butto nga kali wansi ddala nga bw'onoolaba eccupa eno naye nga akadomola butto obusigaddemu bwe buti. In fact tebwali na bwange nabusanga mu nju eyo n'omunnyo nga guli kasowaani n'amagi 17 sisobola na kwerabira nnamba y'amagi ago byebyo bye nasurvivingirako ebbanga lyonna lye nabeeranga siina ssente. Eyo ennyaanya one time nagisalamu emirundi 4 n'enteeka mu fridge. Ennyaanya emu n'ogikutulamu ebitundutundu 4 naye nga buli kitundutundu kikola lunaku okiteeka mu magi. Okube na making sure nti gana amagi 17 ninaggalirako ennaku 17 and that's what I did. Buli lunaku ejjiri mungali enkuba nenteekamu ekyo ekitundu ky'ennyaanya ngeri ye breakfast gegaba zeziba enva oziteeka ozirisaako omukyere. Ebikyere byo byalimu mu nnyumba nabisangamu kuba omukyere is not a problem in China. Naye nabyo nga nsaba by the time we biggwerawo n'omunnyo guno bwe guggwerawo nga nfunye sente. Unfortunately byonna waka ne biggwawo, butto naggwawo, buli kyakulya ne kiggwawo nga nkyabuzaayo ndoozi ennaku nga 4 okuwummula ne biggwawo. Naye ku olwo I swallowed my pride wallahi nenkubira HM ow'essomero ne mugamba can you please give me an advance nga toziyisizza ku account, you give it to me in person. Why? Esimu nge interpreting WeChat gondi ya app yaabwe yaba China. You send it in English, eri nanyiga app nemubuulira wano mu China. Nti anagamba bwati. Nambuza why? Weisema. Nemugamba sirina sente za kulya enjala ennuma. Oh my god. Omuchina tomugamba ngamwe enjala ekuluma. Akulaba nga agenda okufa because ewaabwe teriyo kulumwa njala. Yavugirawo emmotoka najja nampa yohani 3 nantwala mu restaurant nga saba buli kyoyagala ekyokulya. Nankolera ne shopping. Kasita namuga enjala ennuma sirina sente. Yampa buli kimu natandika nga okunfaako nga are you okay? Okitegeera kuba I mean enjala ekuluma etya China tebakirabanga nako nti omuntu talina kyakulya because it's not there. Emmere eri mu abundance e China. Kati bwe namugamba nti njala ennuma nandabi nanfaako obulamu ne butereera. Mbwambuzaayo ndoza weeks 2 okuwummula holiday emyezi 3. Nangamba omukyalo oyo nankubira essimu nga akaaba. Nangamba Ibra, you know what? Tetufunye visa.
akatabo kaakano kakomyewo naye tebatadde mu visa ng'akaaba nnyo ne mugamba come on relax nentandika okukola investigation yange lwaki tetufunye visa because I didn't know anything. Ngomuleka akutegeerere. No, I trust wa mu family. I trusted her. Era wallahi nali sisuubira nti ayinza okunkola ekintu ekyo. N'abeeka tewali n'omu yali asuubira nti ayinza okunkola ekintu ekyo. And actually even when I told them tebakkiriza baamala kufuna proof. Visa tetufunye munnange ne muga relax tokaaba nenkula emirimu gyange nentandika okukola. Okyaliyo mukyalo? Nkyaliyo mukyalo nga kati eno ngenda kuvaayo ntya bannaye. Remember there was a time nasangako ku police nadduka emisindi kuba sirina katabo nga sirina kinjogerako nadduka buddusi taisime yakulekera akatabo ko kati munaye bwangamba nti visa tofunye n'akatabo kaakano kakomyewo ne muga kakati wayita wakasenga kati sifunye kati atolo sente zange nkumuliitu zonna ze tubadde tubawa tell them to refund zinkolere ekintu ekirala nti ate nga bakyatubanja n'endala bagamba tubawe n'endala zaggwayo ne ngamba bannange mumugenda kunfuula ki visa tevuddeeyo ne sente ze twabawa tezivuddeeyo nkumuliitu ezimbonyabonyeza ate you're still demanding more money. Iranga yagala omwongere. Nengenda. In fact, ekyanzija n'okwera essomero kuba they couldn't pay me nga sirina account. They were supposed to continue paying through that same account number. Kati benakola okunoonyereza kwange. Nsanze banna Uganda, nsanze banna Nigeria, nsanze banna Ghana mbabuuza. I tell them my story. Tinajja omuntu yandeeta bwati ne muwa sente bweziti ne muwa akatabo kange ne bino byempiseemu nangaawe yakubba. Wano visa ya business tebaje extendingira munda. Ne bangamba wano visa yonna ogisaba in person. Bonga be bangamba okitegeera. Ne bangamba ebintu bingi nnyo ne bamunoonyerezaako ne banabo ne bakoncluding nti oyo bye yeekola omwo mu China. Ebintu ebitalina buvunaanyizibwa. Kati abantu abamu mu bo yabakubira nako nga babuuza ku mirimu egyange nga naakajja nga bw'abagamba ono saagala kumufunira mulimu gwa kumpi kubajja kukola ki kunsumbuwa. Bonna bye yankola baabimanya naye nga tebalina bo bakola ki bangamba kuba naakajja tebamanyi nnyo ate oli mbagamba muntu wange wa family naga tetujja biyingiramu naye nga nabo ennaku ebakola ki ebakwata ekisa kibakwata okitegeera baabingamba luvannyuma nnyo era akatabo saddamu kalaba kuba yagamba kakomyewo nga tekali mu visa kati ate era saakakola ki saakafuna kati mu kwagala okunoonyereza lwaki ddala mu kyalo gye wali yafulayo ko olunaku okujja okulabako never saddamu mulaba yadde simu keberako saddamu essimu yo yalinga agikuba naye okuddamu mulaba saddamu mulaba nziramu mulaba nga nkomyewo Uganda after a long time. In fact yava ne China nga taŋŋambye nti owaaye nzirayo naye akatabo ko kaakano yasituka kukwata bukwasi nnyonyi ng'afuluma nze nandekayo mukyalo olwo nali neesalira dda amagezi nafuna dda emirimu emirungi n'emikwano emirungi ye afulumya ensi n'akatabo kange takampadde ate tambulidde nti kaakano kati bali mulinga yeebuuza ngenda kuvaayo ntya yamanyi nze mmanyi natuuka okwagala okuvaayo nga sisobola till after like nga 2 years nensala amagezi oba okitegeera kati nenfuna abantu abo bannayuganda abanyamba ne banfunira emirimu emirungi ne banfunira awo okusula awalungi ne bangayidinga ne mbanga eyakayingira ensi obulamu ne butandika okukyuka obulamu ne butandika okutereera nga ntegedde n'ebizibu byonna bye nakola ki bye nayitamu kati abantu bangi bambi ku Bulaayi okwo
oba mu nsi z'ebweru batuukira mu bantu ne babayisa bubi abamu babayisa bubi kati olabyo bye nkugambye waliwo essaawa zino ali mu kubiyitamu ku Bulaaya okwo waliwo essaawa zino ali mu nnyumba y'omuntu naye ng'amugambye toggulawo fridge eyo until I tell you to do so. Waliwo essaawa zino ali mu nnyumba ng'amugambye tokwata ku rice cooker kulya kikyere ekyo ku Bulaaya okwo essaawa zino zitwogererako matooke gange tokwata ku matooke gange. Waliwo essaawa zino ali ku Bulaaya ng'ekisumuluzo munne roommate yagaana omuwaako kopi nga bw'akomawo okukola atuula ku lubalaza ati mu winter n'emukuba mpaka oli bw'akomawo nga yamumma kopi naye nga nsonga ki be bamanyi. Waliwo essaawa zino ali mu nnyumba naye nga muntu eyamuleeta ali mu kumuvuma buli kivume ekitagambika, ali mu kumutulugunya muntu lugunya etagambika. Aye tekiri ku muganda awo nti tekiriiko nti no muganda wange nazaalibwa naye ono mukwano gwange namulaba bukulu ono biki. Abantu mitima gyabwe simanya abantu ku Bulaaya lwaki bavaako. Bino byonna bye nkugamba essaawa zino waliwo abiyitamu naye ayina emmotoka ofudde takola naye nga sinaagwa bw'ati naye nga tasobola kugwa mu nnete. Era waliwo ali ku Bulaaya essaawa zino nga renti katugambe miliyoni ziri 10 eza renti ne bills naye ng'oli gwe yaleese oba gwasuza yekka yazifuuti nga yasasula yekka. Exactly kituufu nga yekka yasasula nga yamulimba renti twasula 8 gwe leetako 5 ebbiru zijjaza zino gwe leetako bwe ziti ng'agenda n'abicalculatinga nga burden yonna egenda ku muntu ogwo omwoli kuba amanyi oli talina gy'agenda kulaga walala. Waliwo essaawa zino ali mu nnyumba nga alina waakola naye ng'asasula ssente z'omulimu gwe baamuwa ng'agusasulira bank teziggwayo. Kati nze ate nkugambye ono yali wa mu lwa Luganda. Kati what about Omunauganda gampa ssente nkufunire omulimu? Yes. Nga muli baako mwenna mwajja kuba kyeyo? Yes, ezitali ntono. Nkugambye ebintu byonna bye nayitamu oba bye nkunyumiriza wano hatta al-ana waliwo abiyitamu essaawa zino. Waliwo agenda obiyitamu enkya, waliwo eyakabivaamu nga ye yakalabuka. Naye ekigambo kiri Alan kyemugamba buli kimu kirina ekiseera kyakyo. Beera mugumiikiriza, embeera giyige, gisome, Katonda ajja kusumulula. Era nga nange bwe yansumulula nenva mu buddu obwo nenkola ebintu byange nenfuna ssente n'ekiseera ne kituuka nenvaayo neneeyagala. Waliwo omukwano gwange bamuyita Maaka ali eyo Bungereza. Yaŋŋamba omukazi akuggalira ne ku luggi nga bw'okyogedde ti omuntu akuggalira ku luggi. Kati ate waliwo esinaariyo Alan ng'oli aleese oba akawala seeka empewo eyinza okukuttira ku luggi nga nnyumba ye anti akusuza ate aleese akawala. Musajja wattu okwo ye oyagala kutuuka kakwebaka kulya kuwummula. Alina single room? Ebiseera ebisinga ziba single rooms. Studio. Na empewo neekufuuyira ku mulyango okwo. Naga nsooka obeereko awo. Nabwe agendako mu biduuka obeera ng'akola window shopping obugume. Okola ki? Obugumemu obeere ng'agenda mu window shopping. Wallahi abantu abali ku Bulaaya balina ebintu bye bayitamu. Omuwana omu client wange muwala yannyumiza. Yayita mu bintu bwe bityo n'ayagala n'omusajja gwe yali tayagala gwatandiyegadde okukkakkana ng'afunye olubuto kubanga yanoonya wagenda okubugumirako afune ku mirembe. Negyagenze si mirembe. Anoonyeza rescue team.
Kati ebintu biri bibiri bannange. Bw'obanga gwe eyakureceiving yakuyisa bubi, to replacinga kuyisibwa bubi okwo kukuteeka ate ku muntu mulala. Tolina kyogenda kufunamu. Alice muleke tomuyamba. Muleke ku street. Muleke government kuba ffe Japan abaana babeeranga ku train station okwebbanga ng'eyamugambye omureceiving yeekubye. Omukubiro nga Alan nafunye visa nzija ono receiving jangu ngenda okufuna omulimu. Olutuuka ku kisaawe, hello Alan ntuuse ng'aginyiga. Todda ng'akublockinga. Kati ku strains wakirikola ekyo. Bw'onookola ekyo ajja kumanya anvuddemu yeeyiye. Ate bw'oba olinnye ennyonyi okugenda nga waliwo agenda okureceiving muganda wange oba omanyina za mpuliriza, beera ne alternatives. Bw'omanya nti Alan ajja kureceiving funayo omulala. Ogambe nti nno Francis funayo omulala. Ogambe mpu Hajara. Beera n'abantu bo nga bataano nga bonna. Nakikola Netherlands. Walina banjawulo. Nalina banjawulo. Nateeka abantu bange nga bana. Bw'oba olinamu kasente osobola okukala nga bwe nakola e Japan, funa hotel ogibookinge. Bwe bakuyiwa misinde ku hotel. Bantu bo wagisasula dda. Genda ku hotel ojja kulya, ojja kufuna essimu ez'obeerera ozikube, osimbulawo n'ogenda ewa muzira kisayinza okutwala. Naye otherwise I really don't even know lwaki abantu ku Bulaayo okwo emitima gifuukuuka. Omuntu nga yali mulungi wano nnyo bannange n'akubitrayinga ng'omusanze ku Bulaaya ne weewuunya. Nze I couldn't tell anyone bye mpitamu nga tebayinza kukkiriza nti oyo omukyala abimpisaamu, nga tebayinza, nga nange muli ntwalina ensinzi omwana ono ampisiza mu bino. Nkugambye Alan n'olwaleero akatabo sikalabangako. Oba okitegeera kati naye nga mukusudiya jangu e China jangu bakusudiya. Naye nze mmanyi lwaki ebiseera ebisinga abaakubalako kasente. Kati ate singa nno omuntu ayogera amazima nti nno nkuleeta naye mpaayo $5,000,000 naye takyogera mu bulungi, ate ayagala kukuba bukubi njawulo ate mu bubi kunyigiriza ate n'akuteeka mu bizibu. Osharinga ennyumba ne munno mubuulire ekituufu nti ennyumba eno ya $1,000,000 to spending £2,000 oba $3,000. Naye engeri gye nti nze landlord gwe leetayo $10,000 mmeka 2 nze ndeeta 10,000 akimanye. Kuba ate byonna by'onoomukola nga tamanyi bw'anaabimanya kijja kuba kibi ate ng'era ajja bimanya wallahi. Kubanga ebbanga ly'omala ku Bulaayo okwo ye experience gy'ofuna. Bw'oba wakatuuka omwezi ogusooka bingi bye batumanyi, ogwokubiri ogenda oyiga nti ne subway babookinga bati train kino bakikola, ogenda obiyiga byonna ogenda obiyiga. Kati bw'omunno oyo bw'otulugunyizza ng'omukwata obujega olw'okuba talina kyamanyi bw'anaabiyiga Allah ajja kutya. Ate ng'era ayina obbiyiga. Ayina obbimanya. Era time ejja kujja abiyige. Naye oba ogenda kufunamu kaki? Tolina kyogenda kufunamu. Ate oyo gw'otulugunyizza ayinza n'okuyitamu okusinga. Bayitamu nnyo. Asobola okuyitamu nnyo okusinga. Kati bw'oba wamuyisa bubi ng'ate time eyinza okujja nga naawe weetaaga obuyambi ku ye. Naye ate abantu nga bayisizza abantu abamu bayisizza abantu ku Bulaaya bulungi naye mama nensasula abamu gye bafunye. Alan tokola kintu kirungi ku muntu ng'oyagala akusasula. Asasula ali ogwo Allah. Alan buli kyokola nga kirungi ng'okikoze omuntu noonya kusiimibwa Katonda yekka. Wallahi abantu tebagenda kusiima Alan.
ate bulokola ng'okola Katonda akusiime ofuna emirembe ku mutima. Ate era akusiima kuno ku nsi n'olaba nti Katonda yansiimye n'enkomerero ajja kukusiima era olabe. Naye omuntu tagenda kukusiima. Omuntu talina busobozi bukuriwaadinga kwenkana Katonda ngeri gy'agenda kukuriwaadingamu. Ala nitukoledde abantu ebintu ebirungi. Ate naffe abantu batukoledde ebintu ebirungi. Naye wakati mu kukolera abantu ebirungi bululoga nti kukolera ala n'ekirungi akusiime, ojja kwendinga apo ng'oli disappointed. Ng'oli kati ffe tulina abantu betukozesa mu kampani yaffe y'Awamatu. Naye omuntu wakeera ku makya n'alekawo omulimu ogwo oba mu bulungi oba mu bubi tayogera birungi. Tasobola kwogera kirungi kyonna. Kampani. Naye bw'aba ajja okusaba omulimu, first of all, bw'aba musamize asooka kubijja waabwe. Kubijja by'abajjajjaabe. Bannange bajjajja ngenda mbawa matenkya nsaba akalimu kano bakampe. Bw'aba musiraamu asaala esswala z'ekiro zonna, Katonda wange nnyamba ngenda mbawa mato bomulimu bagumpe. Bw'aba mulokole, bw'aba mukatuliki era bagira batya mu linnya lya Katonda nga bwe batyo. Mu takisi agirinnya asaba oba ku booda ajja asoma sapuli. Asoma sapuli omuwa omulimu. Bw'atuuka wali ku pano nga tumu interviewinga. Fikumanyi tumanyi bagamba genda wali okola application handwritten mu mukwano gwo gwennyini. Osoma ebintu ng'oli yeegayirira bambi nsaba nja kukola ndi mukozi mulungi nga yeegayirira kuba ffe procedure gye tuyisaamu omuntu okuwa omulimu. Tutestinga nnyo patience. Nze nsobola okugamba ddayo ojja kudda enkya nga nakuwadde dda omulimu. Nodda enkya ne nsooka nkutuuza ku reception awo okumala 3 hours. Lwaki? Olabe bano ba staff abalala how do they behave? Ne patience yo. Nenfuluma n'ensawo yange n'ebisunzo byange nenajja nemuga excuse me bampise waliwo ennyumba ze tugenda okulaba naye please wait for me. Neziwera after 1 hour nenkuba essimu ku reception nti omukyalo oyo eyakedde awo mumuŋŋambire adde enkya ebiseera kati bimbuze. Tegaba malala Alan but training gye nkuyisaamu okuwa omulimu mu Wamatu. Tewali muntu gw'oyisa mu training ataba mugumiikiriza n'agiyitamu. Bino byonna binasoma ki muwandiika ntya biki nze ng'omuntu sibitunuulira naye ako ka training ako ke nkuyisaamu. Can you really endure hardship? Can you really be patient with something so hard? Nenkuba essimu mugamba ajja kudda enkya. Mumugamba ajje ku makya nnyo nga sinnakola kirala. Kati awo nawo waliwo training osobola okkeera. Tiemwe okusangewo. Kati nga ye yennyini abuuza bano but director ajja ssaawa mmeka nti oyo nno ng'akeera 12 kitundu aba atuuse. Nojja ku 12 kitundu oba oyise awo waliwo makisi. Nojja ku emu nawo waliwo makisi. Baakugambye keera nga director tannakola kintu kirala laba bojja kunnya. Kati bojja kunnya nga nkugamba okay ndeeterayo ebbaluwa ya LC. Munaife tudiringa mu bintu bya ssente ndeeterayo ebbaluwa ya LC. Bogireeta nga okay akati ndeeterayo ebbaluwa 2 z'abagalanda nga ba famire yo. Byonna sibikutuma lumu. Nkuzzaayo nodda. Tegaba malala bannanga abatuwuliriza but that's our policy. Ebanga training. Wange lyogo jubikaga siba mulimu. Okitegeera. Kirimu nakali akatulaga nti ddala you need that job. Ako tukagala nnyo. Ako tukagala nnyo. Do you really need this job? Oba oyina ebintu bye ebirala ebikupika okujja. Kati omuntu nga abwetaaga omulimu. She will endure. Omuntu nga mukozi. She will be patient. Ebyo byonna bye tumusaba abikozese ajje era final abantu bwe tubawanga ayise mu system eyo yonna
wallahi babeera abakozi balungi. With your experience mweno era y'abavubuka kiki osinza okulaba mwenga abagaba emirimu kiki obuzibu ki bw'osinza olaba mu baana b'abantu oba abazadde kye balina otereeza? Kati abazadde balina okubuulirira ennyo abaana baabwe okubeera focused. One, tufuna nnyo abantu nga bava Makerere bamaze okusoma balina degrees. Naye abasinga obungi 90% abajja okusaba emirimu, they are not focused. Nga bafuna degree? Yes. They are not focused. Olina ajja n'amala bw'amala omulimu ate boyfriend ng'amuli bubi. Munyoka leeti. Okitegeera. Bw'omala omulimu nga musajja kati ate n'abeera nga abapangisa abakazi. Kugamba ab'Ebulaaya abeegwanyiza. Ogenze kubanja oli mulenzi ogenze kubanja mupangisa ate n'otandika mukwana tagenda kuwa kakaddaako. Oba kitegera kati because they are not focused. By the way kati ffe mu Wamato nzi nkigamba nnyo n'abaana baffe nti you people, you are graduates. Wano oba tubawadde sente mmeka oba mmeka, you are in training to also start your own thing. Oli graduate bakozeseeko emyaka 4 oba 5, you also start your own business. Why did you go to school? Kukozesebwa bakuwe miliyoni okumala obulamu bwo bwonna. Oba okitegeera hey, you have a degree. Hey, I've worked with this bank. I've worked with this company for 10 years. Nga obragging a cholera company for 10 years. And you have a degree. Masters. You have a master's degree. Ni company, ne director, ne bakuwa na end of year. Aha, ne bakuwa nebirabo. Long serving employee, myaka 18. Waliwo akantu akanyumidde muganda wange Haji Bakaloba yakoogerako. Nti ye ayina essaawa wali naye ndowooza nti ayina essaawa 5 mwana. You remember that? Waliwo abantu kati ffe ye yayogedde 5 mwana naye kati ffe nze mu Wamato ndabika mpeza n'essaawa 1000. Manya ennaku 1000 ndabika nziweza. Because oyina aba boda abavuga boda zo 12. Bazisiibako ezo sawa mekala. Nobera ne ba accountant 2 wali. Nobera ne ba manager 3 bonna sawa zo. Nobera ne ba field managers nga 50. Nobera n'abazimbi bwe bati. Nobera n'abasiizira balangi. Nobera ne ba plumber bwe bati. Otudeeka okutte sawa z'abantu zonna zizo gwozikola because they are working for you. Alan, it was a very appropriate observation from him. Wadde abamwe banyiize banogwaliza naye you pick something, you learn something out of that statement. Olitajogera kukweragirako. No, sit down and learn something out of it. Abasajja bali mu kibuga awo ng'ali mu kitanda kye na mukyala we beebasi naye ng'essaawa nga 2 ali mu kukola. Leero nkoze essaawa 2. Buli ssaawa ayingiza. Buli ssaawa waliwo amukolera sente aziyingiza. Ekyo people who graduate from Makerere ndoza 95% tebakimanyi. I don't know what the universities will do okukibasomesa. Omwana ave mu university nga at least asooka n'akozesebwayo emyaka 2 kufunayo kano kasente kakwekubako ki nfuufu naye nga bwa planning what next. Ebintu weebiri ebyokola biyitirivu. You can go and start working on them. You don't even need any capital. You just need that brain. So kyekyo abazadde kye balina okugamba abaana baabwe. Mu masomero kiyinza okuba ekiringa kitono obanga abaana tebakiteekako focus
naye abazadde, let us tell our children to be focused. Oba ekitegeera Alan, focus yegenda okutuleetera okuyita mu bulamu buno. Gwomanyi waliwo n'owa boda nga yegga yavuga boda naye nga alina essaawa ze nga 10 olunaku. Because he has a bike, yagula n'endala n'agiwa munne, n'agula n'endala n'agiwa munne, n'agula n'endala n'agiwa munne, nga every after 6 months agulayo endala. Aba alina essaawa mmeka z'akola. That same person can even choose not to work. Naga leero sigenda kukola, naye ne zisigala nga ziyingira. Kati gwakozesebwa lw'onooga nti leero sijja kukola, tugenda kuyingiza. Olina omwana, olina omukyala, oli opangisa, mama gyali mukyalo yeetaaga eddagala, taata gyali, baganda bo bali ku ggwe. Ffe mu Wamata abaana tubagamba tetulina mwana n'omu gwe tuzibiira kkubo. Tubagamba you are here, mufune sente zammwe nga bwe muzikolera, but on the other hand you are in a training. Now so otandika company yemu nga you can. Ate ffenna tubeera mu field yemu ne tufuna. Exactly. That scares aba employees abasinga. Ffe we are not like that. Tuwenatandika business ngeri ya boss wange agenda ku. We don't have that feeling. Fenga mu Wamata. In fact, I even tell them they are bebajulizi. Nze mbagamba, you want to start your own company? You are ready? Come and we give you advice. Tukubulire bw'onootandika. Wallahi. Ngogende wasi wallahi. Mugasi onjaga atandika company eringa Wamato. Ffe tubagamba, whenever you want to start, tandika bulungi. So totandikira ku byaffe kutukyankalanya. Jangu ugambe director, njagala kutandika. Nzinga nkuwa amagezi nti wama mu family wali ali n'ennyumba nti gye bali gendo bawe book card, gendo bawe brocures bakuwe oba okitegeera otandikirawo, because that's how we also started. Twatandikira kuzaffe ennyumba nez'aba family, ba sister ba brother. In fact mbagamba mulaba byenkola. Boba ofunye embavu nga you want to start, kolanga byenkola oyongereko bwongezi, you will never go wrong. Oba okitegeera. So focus kintu kikulu nnyo. So munnange China ngera bwe mbadde nkugamba eyo tubadde tuyitiddeyo buyitizi. Nenfuna amagezi, nenfuna amasomero amalala, nenva ne mu city eyo mu kyalo nensemberako mu bibuga. Neka nkubuuze, China musomesa ki? Mwali musomesa and English ogenda na textbook si ogenda na ki? Kati okusomesa kwa English ye China ebiseera even up to now. N'omwana wa P2 wano asobola okusomesaayo, because class eba ya 1 hour naye bakuwa ebigambo 3 okubisomesa Abachina. Tebakusalamu akantu ne bagamba olimba. I was there for 5 years. N'abaliyo kye bakola, n'abasuubulayo, they know how. Nze namanyi musomesa past tense, present tense. Ebyo biri oba mu university. Ne mu university binza okuba tebiriyo. Just ebigambo ebirina letters 3 nti cup, CUP. Kati nga bote basobola kyogera. Oba kuba oluma n'ogwengulu omukyayina omujjamu ekigambo cup. Ejja kuba cup. Ojja mugagala ekigambo book, ng'okutte n'ekitabo nti kiikino book. For 1 month. Nali buko. Ngaga buka. Tayinza kukyogera nti book. Kati ate ye oli yakuwa omulimu aba ayagala ogambe omukyayina ono akisome nti book. Kuba ajja genda ku Google ekimusomere nti book. Waliyo gundi ze apps ezo ku YouTube Abamerika nga basoma Oluzungu. Kati bagendayo ne bawulira Omumerika ekigambo book akyatula atya. Kati atuula wali mu class nga naawe ayagala omwana we omwatuza ekigambo book
ngabo ngomu America bwe yalabye ku YouTube bwachaka kati ejo omusomesa budde ki and three words for 1 hour it involves a lot Alan ebwana konga tonna mala 3 words in 1 hour okusomesa kigambo dog book doctor person 3 words in 1 hour atenga n'encho jja kudda nga tebabitegedde ngoyina kubiddako ebyo oba okitegeera bazibu nnyo ku luzungu olulimi lwabwe lukakanyavu nnyo ku luzungu naye on the other hand si bigambo byokka bye baagala luzungu anti oba basomesa mu lulimi ebyo omalako 1 hour nga bye bigambo byokka by'oyogedde bongo oyogera nabo mu kuba oluzungu tebaluwulira toyogera nabo kati teri kwogera kino ekigambo ky'omusomesa nti book kyoleeta mu styles ez'enjawulo kati bw'oyingira class ng'obagamba otya nti good morning hello good morning nga bakuddamu yes nga bakuddamu akoba nako akabasomesa oyina okunoonyayo akayimba akalimu ebigambo ebyo bya good morning era nga ticca bw'aba good morning ne wonera biwe biri good morning how are you today kati baana ba myaka emeka abo bogira primary ne high school byonna the same bobaziniramu bw'oteekako wali ku screen ennene ebintu by'Abamerika engeri gye basomesamu ekigambo book engeri gye baba greetingamu nga babayimbira babazannyira games byonna you have to play games with them kati mbibuuzo obaleetera ki no exams no exams bakola zaabwe nga bo okitegeera abachina lessons zaabwe subjects zaabwe ng'ez'abachina kati ffe nga ba foreign English teachers tetuba na exams they will fail tebajja kuyita wadde tajja kufunayo wadde n'emu because ekyo ekigambo tagenda kigenda mulema okwatula for 1 year kala tajja nakusobola kiwandiika mugeno malako omwaka nga tewali asobola kiwandiika terina kuwandiika English in China just spoken gye baagala omuntu abeere nga ali exposed ng'asobola okuba nga alinayo ebigambo by'amanyi mu luzungu that's it so ne tukola nentandika okubeera nga nfuna akasenyu buzibu ki bw'olaba abaana they can't learn Chinese tebasobola kuyiga luzungu it's so hard okuyiga oluzungu abachina kati ekyo kyennyini ng'omusomesa banange kikudepressinga amana abasuubulayo mbala abakalobezibwa nabo nnyo give me two shoes one good kati nze nagendako ku airport lumu okusomesa ba hostess abakola ku airport era nga foreign English teacher kubasomesa bigambo ebyo ebikola ku airport oli ayagala kunywa ka coffee mama nya basajja bakulu bayivu naye ng'ebigambo tebasobola byatula it's time to take off nzijukira nasomesa ekigambo ekyo mama nya bukyambonyabonya abasajja abo okukyatula nti it's time to take off nga bagamba kya sikyajjukira nakyo bagambanga nga yeeruma era n'akivaako nga kiganye n'okikutula bannange bwe buzibu obwo bwe nafuna mu kusomesa abantu abo era nina we natuuka nga bintamye nga they don't learn bikooya nnyo kigambo kimu nokimalako essaawa 3 enkya nojja nga bakyerabidde nga tebayize so ne tutambula bwe tutyo ekisale ne kituuka ne mpulira nga nkoye njagala kudda nejjukira nga nina problem I don't have a passport simanyi na biki byagwa ku passport yange kuba I wasn't given a rightful narrative nti oba ekituufu ekyagwawo bwe kiti n'omuntu eyagenda n'akatabo kange takyali mu ggwanga ne Uganda simuwuliza nengamba kati Mungu kanzire ku Mungu wange naye tuba tukyali awo ne balangirira nti buli alina obuzibu yenna nga ayagala kufuluma China
please come over. Nengamba bannaye nze nesimbi nagenda bugenze ku immigration ngamba wa story yange bank account yo wali wagigulawo kati amasomero amalala ge nafuna nga siga bank account lunyako ga cash yumpemidde na WeChat payment kuba abana bangamba ebyo byolimu bibi tujja funa sente bazifuna bati wano mu kusomesa nofuna maso wano onogenda 2 hours ne bakusasulirawo wali nogenda 2 hours ne bakusasulirawo ate nga sente nyingi buli hour nga bayinza okuwa emitwalo 3 nokala wali 2 hours ne bakusasulirawo nogenda walala naye nga kyali kinvolvinga mu ino okubeera ngo ina ovuga piki kati wavuganga piki nga njivuga wayiga piki wali nali no jiga nga sijagala nene ngamba ye yango kuba bomala wano 1 hour oleka dakika nga 10 za kugenda walala nokuba 1 hour oleka dakika nga 10 za kugenda walala nokuba 1 hour piki yesobole ebyo bikola bus ejja kudireyingisa train ejja kudireyingisa nebo nevuga ojja kuba odireyinga kati nentambula bwentu babalangirira okuvaayo abayina ebizibu nengenda Empire Story bachekinga passport number yange nga teriko buzibu ne ban clearinga nevaayo kati oddamu okusanga yakutwala mwali mulumbe nali namusonyiwa ku mutima mwesangawo era ngaba family bwomanyi toyinza butamulaba olwomulaba niyo bambeera yebwalabwa n'omubuuza tagama nkobula mbwe ekyali kyannuma mu bintu ebyo family yali teyategeera kituufu itegeera eti ekituufu nze nga njigambye ne time y'okutuuka okuvaayo awo oyo omuntu tagama nkonti sorry never nakati naye namusonyiwa nfuna emirembe ate naye amanye nti omusajja namuyisa bubi oyo naye yabivaako okitegeera naye nga it was so sad nga gyenkomeza Mungu nansaasira nenvaayo naye nga kijirimu ekyokuyiga 1 abantu abagenda ku Bulaaya ne muyisibwa bubi abantu either ababatutte oba we mutuukidde please be patient simwe musoose ate simwe musembyeyo abantu baffeeyo bakyakola abantu baffe ebintu ebibi ebifaanaganako bwebitu on the other hand Alan ate waliwo n'abakola obulungi bwe bali bangi naafuba okulaba nti ofuna omulimu omulungi naafuna okulaba nti ofuna empapula naafuba okulaba nti oli safe tebakutte naafuba okulaba nti ofuna woosula awalungi bwe bali bangi era nammwe tubasabira Katonda emikisa ate temukiwukanga mugende maaso n'okuyamba bannammwe otherwise ku Bulaaya okwo si gwe agenda okumalayo sente zaayo togenda zimalayo sheikh togenda eri bagiyita nnyanja genda oyoleko koyodde odde nsulo olekera abalala aba Francis bana abakavubuka nabo bagende bayoleko badde togenda kumalayo Bulaaya sente togenda kumalayo mirimu gyonna si gwe agenda ogikola sheikh togenda gikola gyonna twagikola emyaka egyayita netuvaayo abaana nakati bagenda walogwe nakatwala kati yambereza milioni 7.5 nemuguliza poloti nentya n'okutali ngamba bannange oba nange nzireyo kati nekinsanyusa nenga wow within 1.5 years koyogedde katuufu togenda zimalayo togenda kumala sente Bulaaya ate si gwe agenda okusooka okufuna sente nnyingi e Bulaaya wallahi abantu bafunye sente e Bulaaya webalira njogera bewuliraga wabula nazifuna e Bulaaya abantu bazifunye naye tebakendeeza ku mukisa gw'abalala wadde n'akamu so kati simanyi lwaki abantu baagala ate emikisa gy'abalala okugiblockinga wallahi it really beats my understanding hatta kawabe Dubai awo osanga omuntu nga afunye sente Dubai Alan kituufu and you wonder nga yazikoledde Dubai awo nga alina sente era nga tolina kyomugamba ku Dubai
nga nkugambye agenda ne London naga bano bali kuki n'alinya naddayo nga agenda ne mu America ga bano bali kuki n'alinya nadde Dubai naye gwosoose Dubai Alani gwogenda okusembayo ekyo kasa kikuyingira mu bwongo relax nzikaga n'omuntu n'omumpa visa n'omulimu n'ennyumba nga birungi gende Japan okole I can't time yange yaggwawo naye waliwo oli ali fresh ate nkugamba asobola okugenda n'azikola nga gy'oli tewabangayo balala bazikola kati banange tufiira bwereere abantu abo abajja ku Bulaayo okwekyabaleeta bizibu balina ebizibu byabwe bambi temubongera ku bizibu birala bw'abanga yasolowinga pride ye abadde wano ng'alina amaka ge alina emirimu gye ali bulungi n'atuukirako ewuwo n'omubudamya bambi teweefuula nti gwe Katonda we kola kyoteekeddwa okukola ekirungi muleke n'ennaku ye tomukaabya amaziga Alan emirimu ne gimukaabya amaziga mukazi wattu musajja wattu stress y'abantu be byaleka e Uganda n'emukuba winter n'emukuba ebyokulya ne bimukuba naabo gwamuyambyeko musuza wallahi n'ofuuka ekitagasa n'omunyika okumanya abamu si mwenna abamu batuuka wala nti n'abagenyi baabwe bwe bajja awaka because abaana ratingira byayisaamu ono nabo ne batandikira okwo kakazi katto bakasajja katto emiremire gikabula mu muzigo ogwo gwolimu naye nga Alan omuntu aba afaaki Alan akola obusente butonotono omusasuza bills okusasula si kibi naye n'ozimuleegamu zonna Alan ebintu by'e Bulaaya bwe bityo buli omu bimuyisa bulala nze yange njikuwadde China it was a sad one bingi nebesirese nga mbyesigaliza naye just know it was a sad story naye I forgave sinza kwerabira ensonga lwaki nkyogeddeko naye nasonyiwa ebigambo ebisembayo njagala okwebaza baganda baffe ne bannyinaffe ababeera nga batuwuliriza buli kaseera ate ne mujjamu ebyokuyiga tubeebaza okubeera nga mutuwone business by the way kubanga bangi bwe muwulira ebigambo bino bye twogera bambi ne mujja nti eyo amato njagala obuyambi bwe buti ne mujja tubeebaza nnyo tubeebaliza ddala era nziramu bakuutira nti kyoba totegedde kyonna please essimu zaffe kweziri ne ku screen ziyitako tukubire mu ngeri ennungi tujja kubeera nga tukuddamu era nga njagala okubasaba mu ngeri okujja okuwagira mu Wamato Estates Management Uganda Limited for transparent services. Sizukawo wano for now, ladies and gentlemen, mwebali nimwe dam sebulungi mwera. Basiramu bannange Tammy's Fashion Hub ebaletedde engoye ennungi ez'omulembe nga za kisiraamu omuli jilbab, habaya, casual dresses, gym wear, office dresses, sako ne veils mu kala n'ebika eby'enjawulo okuli cotton veils, chiffon veils, Turkish ne silk veils. Tammy's Fashion Hub yasazeewo n'okutuusa engoye z'abaana abateezi abasiraamu mu size n'ebika byonna era nga bw'ogula tuzikutuusako wonna w'oli mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga. Okumanya ebisingawo tusangibwa ku Ikotoolyo Mall edduuka namba 3 oba otukubire ku noti 787 noti 57 565 ne noti 756 255 553 ye Tammy's Fashion Hub abakutuusako engoye z'abasiraamu ez'omulembe.